Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni yakwatidde ekibiina kya NRM bendera okuddamu okuvuganya kuba pulezidenti nga tannayanjula byagenda akolera bannayuganda mu kisaanyi ekiddako asuze kubeebaza okumussaamu obwesige okuddamu okumuwa bendera ya NRM addemu avuganye ku ntebe y'obwa pulezidenti. I want to thank you for supporting my candidature. First of all, electing me chairman of the NRM again, and then also electing me as flag bearer for presidential contest for the President of Uganda for the period 2026-2031. Thank you so much for the support. President annyonnyodde nti agenda kutambulira ku nnyukuta ya A, B, C, D ne E. I will use an A, B, C, D, E approach to share with you how we should understand the issues and present them to the people, because sometimes people talk about too many things and people get confused. Mu nnyukuta ya A ategeeza nti mulimu ensonga 7 nga munagenda kutandikira ku butebenkevu bw'eggwanga, ebyenkulaakulana ng'okuzimba amasomero, amalwaliro, enguudo n'ebirala ebigwamuko eryo, ennyingiza y'amaka kw'ossa n'emirimu nga wano abalazi abalunzi n'abalimi abafunye mu kuwuliriza nga byazze nga basomesa ne babiteeka mu nkola. Now under A, I have got 7 points, which are NRM has given to Uganda has first of been peace and security. Peace is assured. Our army is very strong. Nobody can bring war here. If you bring war here, we destroy you. The number 2, development, social infrastructure, like schools and health centers. The details which they put there, development covers infrastructure mainly, economic infrastructure and social infrastructure. Pulezidenti ategeeza nti essira eraba kuliteeka kunoonyeza ebyamaguzi by'eggwanga lina akatale mu mawanga ag'ebunaayira kubanga akawano tekamala. The internal market is there, but it's not enough. Now that leads us to East Africa. So the milk factories which we have now, if we do not have Uganda, we do not have East Africa, they would have closed. So please, the NRM leaders, when we talk of Pan-Africanism, we talk of patriotism, love Uganda, we are not just talking theory, it is survival. Mu nnyukuta ya B, Pulezidenti annyonnyodde nti ebyenfuna bikuze, ebyamaguzi ebikolebwa wano byeyongedde nga wano Uganda efuna milioni 13 eza $, mu byamaguzi ebitundibwa ebweru w'eggwanga, n'obuyiiya nga laze ne bbaasi ezikolebwa Abakira Motors wano mu Uganda, era nga mu buyiiya bwe bumu Uganda yavumbula eddagala lya kansa ne sukaali. Our people have found medicine, apart from the automobiles, the computers, the electric vehicles. Your people have discovered medicine for cancer, for diabetes, that malaria you are talking about. Mu nnyukuta ya C mulimu okwongeza ssente za PDM milioni 15 nga zino z'abakulembeze, era n'alagira nti buli abulankanya ssente zinaasibibwe kubanga takyayagala kulaba muntu nga mwavu kussa n'okulwanyisa ekibbataka. This coming term, there are a number of mass issues that affect the masses, which you, the leaders, must deal with. Number 1, poverty and jobs. You must get rid of poverty in these villages through PDM. And it's very easy. President Museveni bw'atyo atongoza manifesito y'ekibiina kya NRM eya 2026-2031 era n'agissaako omukono ng'alwamu n'abakiise ba Seeke. Robina Nantale yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV.